Abavubuka abeegattira mu kibinja kya Jobless Brotherhood baagala ababaka ba Paalamenti baweebwe obukadde bw'ensimbi 40 obwa ssente za Uganda bagule emmotoka ez'ekigero okusobola okukakkalabya emirimu gyabwe. Kino kiddiridde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga omukyala alitwala Rebecca Kadaga okulangirira nti ababaka bano baakufuna ensimbi obukadde 15 buli omu ng'omwezi ogw'ekkumi tegunnaggwako basobole okwegulira zikapyata. Abavubuka bano bategeezezza nti ababaka bano tebeetaagisa nsimbi zino zonna kubanga ne bwe bazibawa tebazikozesa mu butuufu bwazo nga tebasaasidde muwi wa musolo gavumenti gw'esoloozaako ensimbi zino. Tukoze okunoonyereza nti ku babaka bammwe ebinoba ebisatu kuba kibiri ekiri awo. Ababaka 7 ku buli 100 obumotoka bwe bagula tebumalawo miliyoni 3. Kakati twebuuza lwaki tubawa 15 ng'ate batambulira mu Nadia, Lawumu, Vitizi abamu n'abaninya na boda. Nino omubaka gwemanyi atambulira ku boda obukadde 15 buno sike kaseera eggwanga litandika okubuuliriza ddala tubagula motoka oba tulina ekyoja mwoyo kye tubawa bannaffe abatunyunyunsa ebbanga lino lyonna basobole okuyisaawo ebyabo. Naffe tugamba nti tukwate ku ssente zino obukadde 15 tuguleko emmotoka ya bukadde 4 ate n'abasomesa batambule n'abakozi abakola mu ziyunivasite abatali basomesa nabo baddeyo ku mirimu gyabwe abaana b'eggwanga basobole okugenda okufuna ebyenjigiriza eby'omulembe mu budde. Singa ababaka bano baba baweebwa ssente zino gavumenti eba yakusaasaanya obuwumbi obuweerera ddala 64 obwa ssente za Uganda nga waliwo n'ekiteeso ekijja eky'okwongerako disitulikiti 22 empya nga buli disitulikiti yakuba n'omubaka ekitegeeza nti essente zino za kweyongeramu obuwumbi obusukka mu 3 era nga bw'ogerageranya n'ekisanja ekiwedde gavumenti yasaasaanya obuwumbi bw'essente za Uganda obuweerera ddala 40 nga buli mubaka yafuna ensimbi eziweerera ddala obukadde 13 ekinyigiriza ennyo omuwi w'omusolo. Ababaka babadde batuula obufoofofo oluvannyuma lwa minisitule ey'ebyensimbi obutateeka ssente za mmotoka zaabwe mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka guno. Okusinziira ku minisita w'ebyensimbi David Bahati, ssente z'emmotoka z'ababaka za kuva mu nnyongereza ku mbalirira y'eggwanga egenda okwanjulibwa Paalamenti. Ku ky'okutongoza Rolex ng'ekyokulya eky'obulambuzi, abavubuka bano basomoozezza gavumenti okuteekawo obutale mu bifo eby'enkizo nga Paalamenti ne State House kubanga bye bisinga okwettanirwa abagenyi abagwira olwo bano basobole okwefunira ku mirimu gino. Kuba tuwe Parliamentary Avenue tuteekeko ebimeeza byaffe zo Rolex tusobola ozikola. Tuteekeko ebimeeza byaffe ababaka ba Paalamenti babo bali mu yolo omudidi mukadde 15 bokuba ekimeeza ku Parliamentary Avenue bakasitoma we bali bwefuuka national policy. President atuwene ku luguudo olugenda ewe kubanga akyalirwa nnyo abazungu anti twakikoledde bazungu kati ate abazungu bakyalira nnyo president. Olwo oluguudo oludinaanya loogi y'obwa president n'eri entebe president gy'asula baluwa abavubuka bana 7.5 ku 100 abatalina mirimu tuteekewo ebimeeza bya chapati tukole Rolex naffe twekole ki twejje mu bwavu. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.